Kadaama TV, Kadaama afunye obutakkaanya ne boosi we bwe twali tutenga boosi we oba yamuwa emirimu, bafunye obutakkaanya ku ssente. Waliwo omukyala abeera ng'amugaba mu nnyumba endala okugenda okubeera ng'akolera abantu abalala, naye lwe baamusasula ssente yagamba tagenda kuzimuwa okuggyako ng'amugabye mu nnyumba endala n'abeera nga bwe kinaakakasibwa nti akola bulungi mu nnyumba eyo amuwe ssente. Zaali emitwalo 80, ye agamba nti nno gyali emitwalo 7, naye kiri nti omukyala ono yamufunira emirimu. Kati bwe yagenda n'akola n'abeera ng'akoze mu nnyumba eyo ne bamusasula ssente emitwalo 80, boosi we yagamba oba oyo amufunira emirimu tumutwale nga boosi we, yagamba nti okuwa ssente zino ze bampadde mu nnyumba gy'ovudde ojja kumala kundaga nti okola bulungi mu nnyumba eri gye nkututtemu. Kati abuuza ddala ekintu ekyo kituufu okubeera ng'okwata omusaala gwange ngende mu nnyumba endala ndage nti nno nsobola okukola obeere ng'ogunsasule. Kadaama agamba agenda kuteeka wansi ebikola kuba ayagala ssente ze, bw'aba akoze ssente oli yamusasula kitegeeza nti nno yamukolera bulungi. Kati eno ennyumba gy'agenda okubeera ng'akolamu tekwatagana na musaala gwe gwe baamuwa ng'akola mu nnyumba eri. Naye agenda tunyumiza sitori ye nga bw'eri era ekintu kino kyajja kitya. Naye nga mu bumpimpi kiri nti omukyala amufunira ennyumba ez'okukolamu, yakwata ssente ze n'amugamba bw'onookola mu nnyumba endala ne baŋŋamba nti okola bulungi then nga nkuwa omusaala gwo gw'okoledde mu nnyumba eno gye waakavaamu. Katumuwulirize. Mr. Kadaama TV gyebaleko ssebo, gyebaleko gy'otuusizaako engalo. Yenzo eya Mr. Kadaama TV. Waba Mr. Kadaama TV ddala ddala olaba kino ekintu kiri feya. Bwe nnali nva ewa mama oli yakwata ssente zange n'aziwa ono omukyala ono kubanga munnange eringa ofiisi, mbuye ofiisi kubanga omukyala oli agenti we Uganda, ono omukyala Muwarabu gwakwasa abaana n'amukwasa ssente zange kaŋŋambe nti ku ofiisi yeno eringa ofiisi mukyala Muwarabu n'amukwasa salale wange. Yaŋŋamba twabalaabalamu kubanga buli nnaku z'omwezi nga 22 abadde nga nsasula, naye nga natandika okukola ewuwo olunaku z'omwezi nga 1 twabalanga ebadde ebula ennaku 10 nga ku salale gw'abadde ampa agamba agenda kumpako emitwalo 7. Ne mugamba okay no problem, n'aŋŋamba ngenda kuwa emitwalo 80 kale kankuwa emitwalo 80. N'azikwata n'aziwa omukyala nga ndaba. Era ono omukyala ono alina omuwala amukolera mu Uganda. N'agamba oyo omuwala nti mukama w'oyo Sara gy'avudde ampadde salala we mitwalo 7. Kyokka nga yamuwa 80. Mbonaye bw'anaaba nfunidde awalala w'okukola ssente zange ajja kuzinsindikira bwe nnaakola obulungi nga ssente zange azinsindikira. Ddala Mr. Kadaama TV nange njagala ontangaazeemu ogw'olaba ddala ddala kiri feya. Ssente zange ze mbadde mmenyekeramu ne ku bye mbadde mpitamu. Lwaki abaagamba mbu bw'antwala gy'antutte n'enkola obulungi ng'alyoka ampa ssente zange ng'ate azirina? Kubanga leero ambuuziza olina kye weetaaga ne mmugamba njagala ssente zange z'olina njagala zisendinga waka kuba nze agula emmere ewaka ne mama wange ngwadde. N'aŋŋamba mbu bwe nnaakutwala ewalala n'okola obulungi nze sobola kulya ssente zo nga ndyoka nzikuwa nze. Mr. Kadaama TV nsazeewo bw'anfunira saponsa omulala sigenda kuvaawo nga tankwasizza ssente zange mu ngalo. Sigenda vaawo nga tankwasizza ssente zange mu ngalo kuba mbadde nzimenyekera. Ate ono omukyala ekisookera ddala ono omukyala bakugamba basaponsa be baalina tebagumiikiriza bakozi. Kubeera ne wano wabaddewo abaana Abanayuganda abaddewo bazda bwe batyo tebagumiikiriza bakozi bwe batyo obeera mu kkubo tosetolinga tasobola kwogera n'abasaponsa be ti oba omwana mmukuwadde embeera bweti ne bweti olina omugumiikiriza kuba kati nze ekyange kyali kitono nnyo nga bwe nakunyumiza oyo omukozi. Yali ayogera ne mukama wange nti kino na kino ne kino musolovinga omukozi obeere naye okiraba. Naye kati agamba atya nti naamala kunfunira walala mulimu manya mbu wanfunira walala omulimu ne ŋŋenda n'enkola obulungi mu ngalyoka ansasula ssente zange ng'ate eyo salale wange nali namukolerera. Ddala naawe ddala Mr. Kadaama TV okirabya nti ekyo gyekiri. Bano abantu tebalina kisa. Naye ng'ate olaba batuvuma obunaku naye nga mu nnaku yaffe ate baba tebaagala kutuwa ssente zaffe.